ku nsonga endala. Nina ekintu kinewuunyiza. Bukya lubanga lwa Mindi olwo Luganda. Sirabangako Kyagulanyi ng'ava e Bulaaya. N'alangirira nti nkomawo ng'ennaku z'omwezi bweziti. Ku mulundi guno yakikoze era okusinziira ku gundi ze twalabye flyers. Lulaga enteekateeka y'okukomawo kwa Kyagulanyi. Akomawo ng'ennaku z'omwezi 5 lwatuuka ku kisaawe Entebbe. Kiki lwaki atandise okulangirira lwadda yayiza amalala? Ekisooka omulundi guno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasoga gwe twakazaako eryangobi omwesimu w'Abannayuganda gwe twasiima ne tugemya obukulembeze ne babunaga n'emmundu abadde n'obuvunaanyizibwa bw'abadde akola emyezi egiyise 3. Mu buvunaanyizibwa obwo Abannayuganda tunajjukira nti mu nkola y'abikwase Kyagulanyi akalulu kaggwa ya embarkinga ku process butya bwe tusobola okumamulako nakyemalira nga tukozeseza kye bayita minimal violence. Lwansonga tetugiinaako buvunaanyizibwa kusaidia nakyemalira. Okay? Kuba ne bwe twali mu kalulu batta abantu. Buli bwe tuvuddeyo abantu bazze battibwa mu activities zaffe. Rita Nabukenya, Dan Cheyune, abo battibwa mu consultation. Okay? Sweet Pepsi battibwa ng'akomawo kuva mu America. Kakati byabadde atambuza emyaka gino ebiri n'okuzimba capacity mu Uganda. Abantu gye balowooza nti twali twasuula ennanga. Bwe twatandika sisimuka phase 1 okusisimula Bannayuganda nti tusobola okuyimukira wamu ne twerwanako. Bannayuganda baasiima emirimu egyali gikolebwa egyali gikoleddwa ekiseera ekyo. Nabwe kityo twalina okuyimirizaamu after first phase kubanga walinayo emikolo egy'obuvunaanyizibwa ng'ate twali tumaze okulanga program butya bw'atambula. Bwe tumanya bw'atambula kyali kitukakatako okumanya weeks zino 2 agenda kuba atambuza ki. Kubanga ebintu ebisinga tubadde tubikola covertly ng'abantu tebamanyi. Ne tumanya nti ajja kugenda e Canada, ajja kubeera mu America, ajja kudda e South Africa, ayogere n'olukuŋŋaana lwa seeking democratic pro-democratic seeking a change through democracy. Ate era ne Bannayuganda bawangaalira South Africa. E Canada Bannayuganda bamwaniriza nkuyanja. Mu America bamwaniriza nkuyanja. Yonna gy'alaze bannansi bamulaze omukwano mu kumwaniriza. Ennyonta n'etandika okuluma abebaabwe. Olwalire South Africa olabye abamukoze eki abamwaniriza awo ngenda kunyumizaawo ne wabadde firimu gy'otawulirangako. Kyagulanyi awo Museveni amukubiddewo bubi nnyo South Africa. Bubi nnyo ku airport hands down. Era jeno teyeebase kubanga basuze boogedde ne security ya South Africa okumucontaininga nayo enzo containinga numbers. Security Ayogedde South Africa nti batukubidde ne batugamba nti aba abajja nti balimu enkola y'ekiyeekera nti aba abajja abantu bafujjo batemutemu. Can you imagine a whole security apparatus of a nation lying to another nation? Era baliwe batulanga nti security yawe eya Uganda yakubidde abe South Africa. Eya Uganda biri ku record Kayongo. Olumbu baagala bafune justification nti bamuganye South Africa. Kati ne Uganda bakoze eki? Bamuganye. Wobi ali kuidanga 5. Wobi ali kuidanga emeka gatano. A whole government, what you can do, sente mundikoze isa dirobye. Muguza abantu balobye. Mwisa abantu balobye. Mulesa abavumi balobye. Mujire music industry ebemye. Buti munasobola bya South Africa. Yayi banampirita. Omuntu awo abantu bana amagezi. Bakola batya bana abantu Kayongo. Bana babantu fani kibano.
security ya Uganda yakubide security ya South Africa ne trading obulimba kati babade South Africa babade bajigambe koleki nti bagane bana Uganda nti bakubide bali naga nti omuntu ajjaawo ye yawangula akalulwe ne Uganda naye aba bagenda okumulisivinga abamu tebalina mpapula abamu tebalina ki tembakiriza era mbakwate kuba balowooza security ya South Africa engeri gye tuli mu Africa nti eringa yawano nti okuba n'ofuna ab'ekiwaani ne batambuza security egenza okola assessment era ewerekedde muwerekere nga mukungu nga bwe mubuuza nti sebo batulimbye tusonyiwe naye ffe katukole ekyetaagisa and he addressed our supporters in at Oliver Tambo kakati bw'abanga ku Oliver Tambo airport bamulisivinze nkumuliitu ku Oliver Tambo airport enyonyi egwawo kumpi buli luvannyuma dakiika emu wabaawo egwawo it's a very busy airport neera basobodde okumulisivinga lwaki titukina makina nga tujja kumwaganeka eka wano Entebbe nga 5 Bobby ekyagulanyi Bobby ekyagulanyi Bobby nga 5 uyo ulabika omwagala nnyo ani Bobby ate si byakumwagala nze n'okumwagala naye kasimwagala byaliko Kayonga eggwanga liri mu ddubi kano kati ka kibiriti ke tulina ekyokubiri gwe wali olabyeko nakyemalira ng'akubwa amagolo nga bwakubwa kati wazanyako ku mupiira wazanyako kano kasumbusa ke twayitanga sumbusa akokuba abasatu kati oteka okuba okimanyi omanyi okuzaalisa omusambi nekumuyita mu magulu mbikola jona South Africa Museveni bamuzaalisiza ate ajiira ogayitanga gubisembi okugayita ebisambi nga guli ate omanyi osobola okugatta ebisambi ate gwe guyita eri wansi si mu bisambi ajiira ogayita ebisambi nga guli mugolo project amekwama kakati nga 5 ekireetera program nti bannayuganda ne basiima ne batandika okugamba nti bo bennyini bagenda ku receiving omuntu waabwe ffe ku kitebe kya National Unity Platform batwazika bukulembezi okutuukiriza ebiruubirirwa by'abantu we are accountable to the people kubanga ffe tugamba nti people power is our power bwe bamureceiving Canada ne bamureceiving Sudi bamureceiving yonna mu America Freedom Concert yabadde ekubyeko nga wasigadde bannayuganda kumureceiving ate okureceiving omuntu Entebbe tewetaaga lukusalwa police buli jera ngamba bamureceiving abani bannayuganda anti bino byanjawulo basazeewo bamureceiving mu ngeri y'okumusiima baramusiimira ku kisaawe anti balage nti bali naye byabadde akola bw'oleeta ekikopo gwe kankubuulire tonagenda kuhijja naye nkusabira alhamdulillah inshallah gwe wolituukira tugikoleko ogende kuba oli musajja waffe na program eno namwatuli eyinza okulemerera okutwala otubulira ebiriyo tesobola tetuyinza ekyo kingamba nga tuli kimalira wano tunoonya tugamba tumeke sure nti Kayongo tumusindika dda tubulire olunaku lw'oligenda mu hijja inshallah eri yali yakangana nti omanyi inshallah oyo tazimba muzikiti buli musiraamu omugaaga inshallah katonda nga yagadde inshallah akajja kwagala nze mmanyi Allah simusabangako n'agaana wallahi okuwerekera oyinza tukomako bukomi okuwerekera ng'ogenda kuhijja awo oyinza okutukomako naye mukoma wa alina amafuta oyinza omugaana kuba wabawo abaza okufuna emikisa gya haji nga yakava kuki kakati n'abantu abalala His Excellency Robert Kyagulanyi twagala kukutegeera omusajja ono small body big brain abikola atya tumulabeko nga tannalabibwa omuntu mulala yenna kwe kumwaniriza mu kitiibwa ekyokubiri kasita ku airport Entebbe wali kweri manif kugundi ennyonyi ekulaga nti ennyonyi etuuka bweti ejja kubeva mu nsi bweti gwe kasita omanyi omuntu okunyonyi kwali teweetaaga lukusa n'olu kyokola ku Entebbe airport togenda na kisi togenda na kolerayo fujjo ogendayo nga munansi okkirizibwa tebiriko kadi ate kadi yaki nti ononayo omuntu ate wetaaga kadi omuntu abeera akola ki akkirizibwa so njagala kusinziira ku Paala FM olwaleero
ngambe bana Uganda nti His Excellency Robert Kyagulanyi ajja kutuuka wano ennaku z'omwezi nga 5 ku ssaawa 4 ez'okumakya. Ssaawa 4 ez'okumakya ajja kuba tuuse. Ennyonyi etuuka wano ssaawa 4. Tusuubira abo bonna abalina obusobozi, abamwagala ennyo, abakkiririza mu nkyukakyuka, mu nkola y'okusima emirimu gye, ffe tubeere bakkakkamu. Abanaabeera ku nguudo mube ku nguudo. Side ne side tumuwuubireko nga tumukola nti tumusiimye. Abanaasobola okugenda okumunona mugende mu munone. Kino tekiriko okusooka kutegeeza poliisi. Ate nkugambye ku airport wa Hijja agamba nti bananona 7. Owagenze ku Hijja ng'akomawo ng'ajati kyogamba bamusalira abantu bakomawo nabo. Bantu bajasagamba okujjako ng'okusagamba kyonna kiri mu obuzibu. Bwe tusisinkana mu by'okubajjako nti tulina obuzibu, kati tusisinkana mu ssanyu kwaniriza muntu waffe. Ate bantu bangi babaaniriza okuva Entebbe. Kenzo bamwaniriza Museveni. Omanyi abaaniriza Museveni? Inspector General wa Police amwaniriza, Inspector General wa Makomera amwaniriza, Komanda wa Amagye amwaniriza, Baminisita be bamwaniriza. Kati naffe buli omu babe bakola ki? Bebamwaniriza. N'owaffe tukkirize bana Uganda abatono be tulina nabo bamwaniriza. Ate tetusabye bangi, tukobye bwakakaire kalala konka, kama akakaire konna kakanga kanzije katono Waiswa. Ekula eri omuntu wa bulijjo. Bwe twatandika ekintu kino bangi batunyooma naye gye byagwera ng'ejjengo lyaffe libabuutikidde. Ne ku myaka gino 12 tukyabayuuguumya bulaggu. Pal FM at 12. Kusooka njagala nange okuweegata ku maloboozi amangi agayozayoza Pal FM okumala emyaka gino gyonna 12 nga muweereza eggwanga mu bwesimbu. Nja beebaza olw'okuwa baganda baffe abasiraamu identity. Nyina mikwano gyange mingi nnyo abasiraamu naye bayina feeling nti Pal FM yaabwe etuusa eddoboozi lyabwe. Ekyo nno tekibadde kya bulijjo, njagala beebaza. Naffe bannankyukakyuka tuwulira nti Pal FM eri independent, si yaffe naye ate si abalabe baffe, ya buli munnayuganda yenna ekkiriza buli muntu okuyisaawo eddoboozi lye mu butatya. So tubeebaza nnyo nnyo. Tulina essuubi nti Katonda ajja balungamya bagende maaso nga baweereza tutuuke n'okuweza emyaka 2-3 egya Pal FM ng'eweereza. Naye n'okusingira ddala tusinkane ne Pal FM mu Uganda eyeyagaza nga bannamawulire balina eddembe lyabwe okukola emirimu gyabwe nga tebatulugunyiziddwa, tebayisiddwa bubi. Era kijja kujjukirwa nti ne mu mbeera eyali y'okutulugunya n'obutaba na ddembe lya kweyogerera, Pal FM yo yayimirawo obutafaanagana nga rediyo ennyingi endala, neweereza abantu, neweereza amawulire ne information entuufu. Tubayozaayoza era batubaagaliza ebiseera eby'omu maaso ebirungi. Ne ku myaka gino 12 tukyabayuuguumya bulaggu. Pal FM at 12. Ndi wakati mu program namwatulira. Okay, 17.9 Pal FM ekula eri omuntu wa bulijjo. Muzzukulu wa Jjajja Budda Kayongo Hakim zende mabiga w'emizindaalo. Tunire Alex Waiswa Mufumbiro, program bagiyita namwatulira. Tusinzira wano tutegeeza eggwanga ebintu ebinene ebitagwa okubanga bitunulwamu n'eriiso. Tusinzira ku lusozi oludi Kampala. Ku lusozi oludi Kampala. Olusozi olutuddeko obusiraamu. Naam. Waiswa tuobudde ndaba nabo bulabika butuubidde. Anti lutuddeko obusiraamu gye tuweerereza naye ng'ate tugoberera b'ekibuli. Naye ensonga nkulu. Sebo tugatta obusiraamu bwonna sayidi ne sayidi. Nze ndi wannakibinga omanyi saanya okutawanya abantu. Sebo mulangira. Kikumusa mukatonyeze mwenda. Ekula ly'omuntu wa bulijjo. Okay, bagiyita Pal FM 17.9 ekula eri omuntu wa bulijjo. Waiswa tusibula eggwanga. Eggwanga njagala okulisiibula nga ndikakasa nti ennaku z'omwezi nga 5 ku ssaawa 4 omwagala w'abangi era Pulezidenti wa Uganda omulonde His Excellency Robert Ngobi Sentamu akomawo kw'aboobwe. Abo bonna abasabye okumwaniriza twakkiriza twamubawadde
era mumwanirize mu bungi tewaliwo musango gwonna gwe mukoze tosobola kuŋŋamba nti ku kisaawe ky'e Canada bannayuganda bamwaniriza nti ku kisaawe ky'e South Africa Oliver Tambo bannayuganda bamwaniriza nti ate okwabo be kwazaalibwa bamugaanyi gwa mugaano oba n'ensonga era oba n'ekizibu era ensiko erinde era bo bamusobola okumugaana ffe kye tubabuulira omuntu waffe mulamu bulungi pulezidenti waffe baamukebera nga yakyalinayo emyaka gye emirala miyitirivu kumpi nkaaga kakati temulina kye mutulimba talinamu wadde kakiyego ffe tumulinze ffe tetugenda kumenya mateeka baatugambye nti mwalese n'amateeka ku airport tetugenda kugamenya mwatwawulidde nti kati abantu babakeberera ku proteya ffe tetwagala nakutuuka ku proteya ffe omukulembeze mu mutuwe mu mukiriyalinge mu security yammwe afulumire mu mmotoka ye gye tumanyi ffe wonna wanaatusangira tujja kuba tumwetegekedde kubanga ffe oli ke katika fa k'ekibiriiti nina ekintu kye nabadde njagala okwogerako nga kyakusiima njagala kusiima first lady waffe Her Excellency Babi Kyagulanyi Itungo omwana we ntungamu ali atya Babi ali bulungi alla tekati ali bulala omanyi yali Canada eyo nakuba ku mutwe abantu ne batamanya nempulira abavaayo abagala okuwabula Her Excellency mu speech Babi webwere nyanja bwere nyanja gye yasomera on A-level the best school in Western Uganda female best school teyabuukabuuka bibiina nti yabuuka P1 P2 yabisoma lumu paka ku university she's a social worker emirimu gyakola ja kikula ky'abantu okuyamba abantu in growth mu bintu ebyenjawulo ekyokubiri ate yasoma na luzungu mu luzungu tulinamu a whole topic gye bayita speech ebya speech abiddi bukalamu kubanga she's institute at that she has faced all world media houses BBC CNN Al Jazeera Sky News zonna nemit kakati every time she comes out to speak she's calculated she's motivated she's inspired but also aspiring to a particular generation okay era fetwagala okumusiima baneiseyas bo eri bangambye nti oli oweri buli waawulira nga anti bava ku kyalo kyekimu nga bakayana ate bafulumya akatambya ebiseera ebyo nga General Yoweri Museveni era naye akayana nti Bobi temumulonda hati shimwamulonda nti n'omuko n'ebiki Bobi teyaza musango yeki omukyala gwe yasalawo okufuna era nga mulungi atukoze bulungi ye Babi ate Babi atukoze bulungi just imagine okutu accommodating okuva mu lifestyle yaabwe gye baalimu fena ne batugulira gate yewaka ba politician bameka gyomanya amaka gaabwe mpa babiri oba basatu batono naye ku level yaabwe Babi yatugulirawo fena abanga atuleze ne tubanga atuleze okuba ntusobola n'okuweereza ensi with experience without relation kubanga n'omukulembeze waffe okusobola okubeera formidable kitegeeza omukyala ali formidable si mutiitizi na bya duniya ate amukuumye bulungi so njagadde okumusiima okutulera n'emirimu gyakola kubanga abaana abatalina mwasirizi tebabayamba kati naye basobola okubanga balina projects eziyamba abantu ate n'ebizibu bye tufunye azaatuyambako ebusoga eyo ife atukoze mu omulimu mulungi maama Babi weebale emirimu gy'otukolera ife tusima bongerwa abo ab'emitima emibi tiba bulamu ate njagala otegeere nti ye buli bwayogera engeri y'enjogera yeyekiyivu ate akuba oli owa P3 kati owa P3 ye buli kiseera bwe bamukuba ngendo bateeka tobanyi nti bo basente nga bateekamu sente naye ffe temusobola kutulabisa ffe tulina a formidable team ate twagala okwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu buno obubaka mu bumpeere okubanga yatwewa yenna n'asacrifice nga ye ng'omuntu naye n'omukyala n'atamulekaayo. It is in every revolution where the revolutionary leader has the support of the wife as a revolutionary follower, the revolution is always a success. Look at it in France, look at it in South Africa, look at it
everywhere. This one must not be in isolation. We are grateful, Mr. President, and we are grateful, Her Excellency Babi Kyagulanyi Itongo. Barumye. Kangambire mu Lusoga nti tebamwidi. Tibamwidi. Babi tebamwidi. Tibamwidi. Neryo kana kayimba gwe tokamanyi kankakubulire tufundikire. Kakulu ebyo buyimba gwo njagala kungubya. Kakulu gwe tokamanyi. Waiswa yagala kuko. Anti ngamba abentebe ka security. Pereza security walubambe sinamwatulira. Waiswa abakulu bakoba babeera bazala wa lwaki otintimate